Nazzi kuno kyabanga kizibu nnyo kusanga amaka agalimu abazadde ababiri n'abaana baabwe bokka. Amaka mangi gabangamu abaana okuva ku luuyi olw'omukyala n'olw'omwami boyinza okuyita abooluganda, abako n'ab'emikwano. Mu maka gano emirimu gyagabanyizibwanga kyenkanyi okusinziira ku nsonga ez'enjawulo era buli omu kyamukakatangako okola kyonna ekisoboka ku lw'obulungi bw'omu maka ago. Ne ku mulembe guno abantu bangi bawangala n'abantu abalala newankubadde si baana bantu mbwe zaabwe. Ng'oggyeko abaana bazaalibwa abazadde mu maka, twagala okumanya mu kaseera nga nannyinimu afudde baba bakuliddewo balina olukusa okugabana ku bintu ebirekeddwa omugenzi. Bw'aba alese ekiraamo kitegeeza nti waddembe okugabira abo baayagala. In fact ekimukakatako nakugabira baana be naddala baba nga baweze emyaka 18 nga yabazaala naye nga baweze emyaka 18 okujjako mpozi ng'alese abaana abasoma abakyali mu ssomero bayinza okugamba nti wadde teyaba wadde naye tubagireko akantu olaba nga basoma awo bayisibwa kyekimu n'abo mu mateeka tubaba dependent relatives nti waluganda si biological child si amuzaalira ddala naye obulamu bwe bwonna abadde abeerawo ku lw'ono omugenzi yabadde amulabirira. Olw'okuba nti etteeka liwa omuntu obuyinza okugabanya ebintu bye nga bw'aba ayagala nga tannafa, abaana bakulidde mu maka ne bw'aba tabawadde ekiyinza okubayamba ye mufu okuba nga teyakola kiraamo olwo nno amateeka ne galamula ku nsonga y'engabana. Fu abatalese kiraamo awo etteeka litulira abaana bonna si nsonga oba wa myaka ki. Kaakati abasookerwako funa yoyo bw'aba omufu abadde mwami ye mukyala we, bw'aba omufu abadde mukyala ye mwami we, addako be baana abaddako be tuyita dependent relatives nti si baana biological naye baali baddewo obulamu bwawe bwonna nga beerawo ku mugenzi. Kitegeeza omukyala ajja twala 20%, abaana abo ba lineal descendants batwale 75%, then dependent relatives abo baba bagenda twala 4%, then omusika twale 1%. Mu kugoberera amateeka, omwana akulidde mu maka mwatazaalwa alina eddembe okwekubira enduulu singa kamukuza afa nga takoze kiraamo ate nga n'abakuza bamubodde mu kaseera k'okugabana ebintu. Katugambe abadde akyasoma, maybe ali ku university tannaweza na myaka 25, awo aba asobola nakwekubira nduulu. Kati aba agenda loopa aba administrator, ekitegeeza kuba aba administrator be babeera n'obwo obuvunaanyizibwa okudistributinga property. Omwana yenna asobola okuloopa naye bw'aba aloopa ng'ayita muntu omukulu, mu mateeka tumuyita next friend, nti omuntu omukulu alina asobola okugigulawo omusango ng'agugudde mu mannya ga mwana. Kyokka singa kamukuza aba yalaama talina wayinza kuloopa singa bateyateekebwa mu ddaame okuggyako ng'akwatiddwa ekisa okuva eri abo abavunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi. Okubanga kitwalibwa nti muntu mukulu mu mateeka omuntu aweza emyaka 18 aba adult, kitegeeza nti ne bw'aba nga gwamuzaalira ddala talina gyayinza kuloopa oba tayinza kuwakanya kiraamo kwa gwe oba ofudde, tayinza kuwakanya kiraamo ti kino kifo olw'okuba ki. Naye bw'aba nga kuliko abakyali wansi w'emyaka egyo abamu bakyasoma, awo ekiraamo kkooti erina obuyinza. Wadde guli gutyo tusaanye tumanye nti empawa zino zibaawo ng'omwana tannaweza myaka 18 anti teri muzadde gwe kikakatako kuwa baana kintu kyonna kasita babanga basukka emyaka 18. Teri protecting because abeera tali mu risk age. Katugambe yogamba oba abadde asoma kati alemedde osoma abeera already nga katugambe musajja mukulu yeetongodde already, omusajja oba omukyala yali amulabirira agenze naye nga buli kimu abadde akimuwadde nga asetolinze inso aba teyeetaaga obwo obuyambi okuva mu famire. Ekintu kyonna ekikwatagana n'engabana y'ebintu by'omugenzi kiba kyakwegendereza naddala singa omugenzi aba yaleka ekiraamo. Anti okusinziira ku mateeka tali muntu yenna alina lukusa kukola nnongoosereza oba enkyukakyuka mu kiraamo okuggyako kkooti era nga waliwo ensonga eziteebereka. Kino kitegeeza nti amaanyi gonna gaba mu ngeri omugenzi gye yaleka alaamyemu nti aweereddwa n'abataweereddwa kuba kusalawo kwa mugenzi. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.